twebaza Mukama olw'ekisa, twebaza Mukama olw'obulamu bw'atuwadde, twebaza Mukama olw'ebirungi by'atadde ku mmeeza yaffe entakera, twebaza Mukama olw'amawanga g'atuliisizza, era twebaza Mukama olw'eddembe ly'atadde mwaga amawanga gye tutuuse, twebaza Mukama olw'abantu abalungi abatwegasseeko, twebaza Mukama neyongera okusaba Mukama Katonda waffe ku school fees providing Mukama Katonda wange nsabira abo bagamba nti no nti nze neetaaga okutoola naye siina, nsaba obawe Mukama Katonda waffe. Webale Yesu, webale Yesu, kyonna kyendi lwakisa kyo, bangi bafudde, bangi bazikirira, naye nze kyendi lwakisa kyo. Webale Yesu, webale Katonda, kyonna kyendi lwakisa kyo, bangi bafudde, bangi bazikirira, naye nze kyendi lwakisa kyo. Twebaza Mukama olw'ekisa, twebaza Mukama olw'obulamu bw'atuwadde, twebaza Mukama olw'ebirungi by'atadde ku mmeeza yaffe entakera, twebaza Mukama olw'amawanga g'atuliisizza, era twebaza Mukama olw'eddembe ly'atadde mwaga amawanga gye tutuuse, twebaza Mukama olw'abantu abalungi abatwegasseeko, twebaza Mukama olw'ebigambo ebiwooma by'atadde ku nnimi zaffe ne tubifulumya olwo ne bikolera ddala amakulu eri abantu ababiwulira, twebaza Mukama olw'engalo z'atuwadde eziwonya, olulimi oluwonya, era twebaza Mukama olw'amaanyi g'atuwadde agatuzukuza buli kadde nga tukyali balamu era nga tukyalina amaanyi agoogera ku buweereza buno, ewatali kwekomomma, ewatali kwetiiririra, ewatali kupondooka, era twebaza Mukama oyo atukubidde amakubo ewatali kkubo, twebaza Mukama oyo atusobozesezza okufuula ebizibu byaffe ebyangu era n'abifuula emigaati buli kadde gye tulya, okwongera okukola mu birooto byaffe. Twebaza olw'abannaffe batugasseeko buli kadde, twebaza olwa emyoyo emirungi gyatugasseeko buli kadde, twebaza olw'abo abayimirira ne batoola buli etuvaayo ne tukoowoola buli kadde, twebaza olw'ebyo byatadde ku mmeeza yaffe, twebaza olw'essuubi eppya n'ennyimba empya buli kadde zaateeka mu bulamu bwaffe, twebaza Mukama Taata emmere gy'oleka ku mmeeza yaffe, gy'otuwa buli kanaku obutoosa tetusiibangako njala, ne mu kaseera akabi bwe tuzuukukira tumanyi kyakukola, tumanyi kyakulya, Mukama Taata tetusiibangako njala. Otuwadde emmere, otuwadde ebyokujjanjaba, otuwadde ebbaati ku mitwe gyaffe, otuwadde ebyokwambala tuyitangako bwereere, enkuba tetukubangako. Ekyo nno si lwakuba nti tubibaza nnyo n'olwokuba nti gwe gwategeera obulumi bwaffe obw'edda n'obwakaakati, gwategeera okuyaayana kwaffe okuli mu mitima gyaffe, ovaayo n'oyimirira buli kadde. Tukwebaza olw'emmere gy'otuwadde ne leero, era tusabira bannaffe bonna abatannagifuna obakwatireko nabo bagifune. Twebaza olw'ekifo kino, twebaza olwa Bongo Charity Foundation, twebaza olwa vision gye watuwa, era twebaza olw'amafuta amapya g'oteeka mu bulamu bwaffe buli kadde. Ku MR Live kwe tuli, baana ba Katonda abatugoberera, oba ku Metanik Rabong Live, amanya bampita Rima Sam oba Metanik Rabong, ndi wano n'emikwano gyange abamu ku bo
tuzze okwebaza Mukama, tuzze okulaga we tutuuse era tuzze okulaga ekisakye kitakoma ekitutuusizza. Tuli mu kaweefube wakudda ku ssomero, emmeeza zaffe zijjudde ebitabo, wansi wonna wajjudde. Tutandise okufuna ku buyambi, engatto ez'okusoma sekyeweriwo eyo yeyo gyolonzeemu, engatto z'okusoma mpitirivu, enjeyo, toilet paper, ensawo olita ku bags ziri. Bwe tufunye akasente akamu tuguzeemu materiyo ne twekolera bags zaffe zino. Bags zino tuzikoze buli muntu, tukyeyongerera ddala okukola buli muntu twagala abe ne baaga. Eno AK Fashions yagituwadde Mwami Kalimu, n'atuwa ne jampa. Eno no yagiwadde Usina, n'atuwa ne jampa ya Usina gy'alina okusomeramu, okuteekako ng'empewo nnyingi. Ajja jampa ng'agiteeka mu musawo ye, bw'atuuka ku ssomero ng'ateeka mu musawo ye. Jjukira asobola okuba ng'asoma kati ng'enkuba etonnya nga bw'etonnye leero. Tufunye ebitabo Rims tuzifunye, tufunye ebitabo ebya buli kika, tufunye toilet paper, enjeyo n'ez'omunda. Sofa awo we tuli, wadde nga tukyetaaga ebirala bingi, tuli abana 15 tukyetaaga, naye at least gwalina ky'olina. Olina pen, olina mutwalo gumu, olina 200, olina 6, olina 7, olina mitwalo 10, olina 2, olina 3, osobola tukwatirako. Twetaaga obukadde 4 n'ekitundu. Ku bukadde 4 n'ekitundu tujjeko abaana 4 sofa. Abaana 4 abo bali kati at least tubala abalamu abaana 4 abo bali safe kati. Ku 15 tusigala 11. Sibe kiri? 11 be tusigala. Abaana 11 be tukyanoonyeza kati obusobozi. Osobola tukwatirako. Obwana buno bulina okusoma. Mukama mulungi nnyo. Bugenda kuddayo busome. Naye waggulu wa byonna bulina okusoma ne bubulira enjiri. Abasiraamu balina okuwulira enjiri y'Obuyisiraamu. Abalokole, Abakristo nabo balina okuwulira enjiri y'Obukristo. Kaweefube waffe saani asinza ki naye wagoba sitaani mu ggwanga lyaffe. Mungu waffe mugagga, Katonda waffe mugagga, yatuwa amakubo mangi mwe tulina okuyita okumusinza. Era tulina okukyebaliza Katonda nti at least buli muntu mu kkubo mwali afuba. Gomana Katonda ali eyo. Tukwatireko. Ekimu kyo eky'ekkumi eky'ensi kisige mukaana ka Katonda kamu babiri oba busatu. Budde busome ffe baani. Mu kaseera nga kano essaawa bwe ziti waawe nali nga nsula myala, nga nsula ku situli nga n'emmere ebuze. Bwe mbange essaawa zino ntudde wano ng'omulanga gwe tuzza okuba gwakubaako n'akaana ka Katonda ke tusomesa nakwebaza abo sofa abayimiridde. Kiba kiraga nti tewali muntu atasobola kukyuka. Katonda waffe oyo atwagadde munene n'ekitenkanika. Tukwatireko, toleka nsigo eno, kinnya kya nsigo eno kuyitako nga tolina nsigo gy'osuddemu. Leka olwaleero ne guno guba omukisa gwo okutesinga okwagalako nate. Yimirira naffe laba Omukyate Foundation, tuli abaana basukka 10, abakulu n'abato. Famire yaffe egenda egejja buli kadde. Gwalina kasukaali, akawunga, omuceere, matooke, ennyama, buli kimu naawe osobola okujja. Naawe atayina sikiri osobola okujja mu kifo kino. Lwaki? Katonda yatuwa engeri nnyingi nnyo zisobola okulagiramu omukwano. Osobola okuba ng'oli eyo naye nga simayiro ya bbeeyi ekitenkanika. Osobola okuba ng'oli eyo ng'akawooko keweekuba. Engeri gy'oyimbamu, engeri gy'oyogeramu bya bbeeyi ekitenkanika. Jangu n'abaana bano tulekeko ffenna wano tusibeko nabo. Okwo nako kuyamba. Okuyamba tekuli ku bintu bikwatwako byokka, nedda ekyo kya bulimba, kya bwewussa. Bwe tuteeka okuyamba ku bino byokka tuba tulidde mu Katonda olukwe, era tuba tumukakkanyiza ekitenkanika. Bino bijjuza okuyamba, naye okuyamba okusooka era okusemba era okukulu kweko gwe situka kujja mu bifo nga bino. Kulaba bibeerawo bitya, abantu mwebali bifaanana bitya. Gwe naawe ayagala okukola obuweereza osobola okujjako kuwa n'olaba engeri kitwatekamu ekifo kino. Twakisobola tutya ekifo kino ddala? Bannaffe bangi baliyinza okutegeka ekifo kino
nagendako ko mu watoto bwe nagendako mu watoto edda nendaba abantu bali banegombesa nnyo nga ndaba buli mwana alina famire mwava baafuna ekifo kiramba bwe baafuna ekifo kiramba ne bateeka mu famire ez'enjawulo. Nalaba ekintu ekyo kya inspiring nnyo ne ngamba nange bwe ndikula nsaba Mukama mpe ekisa ekirooto kyange nkole ku kintu ekiranga watoto. By that time nakozesanga nkole nali manyi zokituukiriza nzekka. Bwe nakula nenkuguka nakitegeera nti nedda enkyukakyuka eba ya muganda teba yawumu. Tukikoze gwe yali eyo osobola okujjako mu kifo kino nolaba engeri gye twakiwundamu gye twakitegekamu nobako ne beweegoma ne byotuyigiriza. Gwali eyo osobola okujja olina birthday party osobola okuleeta akanyamako konna koyina nti celebratinga n'abaana bano okwongera okujjuza obulamu bwabwe n'essanyu n'eddembe. Gwali eyo ng'ebirwadde bikulemeddeko abaana bakutabukako buli kimu kyagaana omulimu gwafa ekimu kye eky'ekkumi ekyensi kireeteko mu bantu nga bano bijja kutanza embirabyeko nga bita obwetaavu bukyaliwo abaana ba 30,000 vaayo tukwatireko. La Bongo Charity Foundation tebeerawo lwa muzungu yenna agiteekamu ssente nze sikirabangako era likibangawo wabula ebaddewo lw'abawagizi bange ababazi bawagira enjiri yange abagikiririzaamu ebaddewo lw'abaana bannambi abazze nga bategeera bye twogera era bwe twali tutandika ekifo kino nayimirira n'ensaba Mukama anyambe ankwatireko ampe essuubi eppya era ampe ebigambo ebipya bye ndiyogera abaana bannambi n'abaana bakintu nabo batandika okwekkiririzaamu nti ddala ddala okuyamba si kwa abazungu bokka okuyamba kwa buli muntu era buli muntu asobola okuyamba. Ekyo nzize nkiraba tubuulidde enjiri abantu beesitudde ow'akakaaga ow'enkumi 3 ow'omutwalo ogumu bazze mu kifo kino ne batoola. Abamu batodde ne babako ne bakoma abamu batodde nakati bakyatoola abamu bazze nagampulidde eddoboozi olwaliro olunaku maama lwe yafa lunaku maama lwe bamuzaala lwe lunaku lwe banzaala so nandiyagadde mbeeko ne kana akatini kentoola nziriza olunaku olwo byonna bibaddewo. Tukyatambula tukyatuuka mu mawanga tukyatambula tukyali amawanga tukyakuŋŋaanya abaana ba Katonda tukyagenda ddala mu maaso. Ku nkomerero ya bino byonna tugenda kuzaala ba president mu bifo bino ba minister abajaasi ba lawyer ba pastor ba masheeke ba designer abayimbi bagenda fubutuka mu kifo kino naye waggulu yona bagenda kiweera obujulizi nga bayita mu kisaakyo gwe mwana Katonda ali eyo nti we twakuŋŋaanira wali omukyale yafaana bwati ne bwati omwami yafaana bwati ne bwati beyanjigiriza okwagala nakula nakuguka nakenkuka nyamba ensi yange era nange nayiga okwagala kibe kiri. Biseera ebisinga mbasaaga nnyo okwogerera nnyo mu interview zammwe zino kuba nazibakwasa ez'okusaba abantu bakwatirako naye lwakwaliwo ate we nina okujjira tusiiga ebifaananyi tukola obusawo leeta bags ezo abantu zibalage tusiiga ebifaananyi tukola ensawo zinga zino ng'omwana Katonda ali eyo leeta needi ennene bags ennene bwe ziti agwe mwana Katonda ali eyo n'ebirala wandiyagadde okubaako negwotonera akabaaga okubaako gwosiiga ekifaananyi okuba gwotonera ekirabo jangu eyo yesoose eririrayo betaliimu kubala gyetukozesa okusinga okuyimizaawo obuweereza buno. Bw'otuwa omulimu okusiiga omwagalwawo okusiiga nga bw'oli oba otuwewudde ekitenkanika obuweereza buno buwa omukisa bukule bubeerewo tobuleka kuyaggayagga. Oyina kirabo kyoyagala kuwa mwagalwawo kireete tukikusiigire. Oyagala baaga ogenda travelinga jangu tukolereyo baaga jangu tukyalireko nga tonnaddayo gy'ova. Ogenda saba mulimu jangu wantu tulina charity box jangu obeeko ne kyosuulamu osabe nze mbirabyeko nga biba. Dan Madena natusaba esaala tuggalewo nga twebaza sofa Katonda kyatuwadde tukubiriza abantu okwongera okutukwatirako bannaffe bangi nnyo wadde tuli 15 abagenda okutambula naffe naye tukyalina abantu bangi nnyo ate betusubidde wabweru olw'obusobozi.
tulina abaganda baffe abajja wano buli kanaku anko njaga kuddayo kusoma nga ate tulina obbasibira wabweru tibane kati mulindeyo katusoke twetereeze tujja bakwatirako omwaka ogujja. Saba Mukama ayanjulire engalo z'abo abatoola aziteekemu bingi ng'obugulu bw'eggongolo. Saba Mukama atuwe omukisa tuli amawanga tusomese amawanga. Saba Mukama sanga alituwa n'essomero tusomese amawanga ng'olunno bajja buzi ne basoma. Saba Mukama projekiti yaffe y'eka Mmengo agiwa omukisa eggwe tufune tuteeka abaana nga bangi kwa kati bannaffe abawala bonna bava wabweru si kya buntu bafuna ebizibu bingi nga bava wabweru. Abasajja okwagala okubakwata abalala tubafiiriddwa olw'okuva wabweru ne bajja wano. Bwe tulifuna ekifo kyaffe eka Mmengo balibeerera ddala awo olwo tuzimbira ddala abantu nga twagala bazimbibwe. So tusabe usabire abantu bano beebaze oggalewo. Twembeke tusabe. Mukama Katonda waffe oli wa kitiibwa osande ekisa kyo tekyenkanika. Kwebaza kubanga okyatukumye olunaku lw'olwaleero tuzinera nga tuze mu maaso g'Omukama. Kwebaza kubanga okumye abatulaba n'obawa obulamu. Kwebaza kubanga owonyeza abalwadde. Kwebaza Mukama kubanga okumye eggwanga lyaffe. Kwebaza Mukama kubanga tetukyangako ku makya ne tusiiba enjala nga tetulina mmere. Nkwebaza nti byonna byonna obituwayi kabaka abakabaka. Nkwebaza ku lwali kweyama nti ze tufunye ezigenda otuzaayo ku ssomero wadde tubadde tetunazifuna naye bwe kiri nti gwe Mukama gwe mu Katonda era tusobodde ne tuzifunayo kabaka abakabaka. Nkwebaza kulaba abatodde ne bawaayo. Nkwebaza ku lwabo abatodde era nkusaba obawe eddembe famire zaabwe zikulankulane, bizinesi z'oyo atodde ekulankulane, omulwadde oyo atodde kaawone Mukama. Neyongera okusaba Mukama Katonda waffe kula school fees oproviding n'abantu abali eyo osobola obbawa ssente basobole otukwatirako tusobole okusigala nga tukyasoma. Nkwebaza kubanga okyatukuuma. Nkwebaza otubeereddewo ekifo kyaffe okikuumye. Nkusaba oleme tulekerera ku lwabo abatubeererawo, ku lwabo abasobodde okubaako ne kye batoola. Nzikiriza nti si lw'amaanyi gaffe wabula lwa kisa kyo Mukama olwaggwe okubeerawo. Mukama Katonda waffe kusaba n'abo abatanatoola basobole okutoola, basobole okuyambako bannaffe abali wabweru eyo nabo basobole okujja tweyongereko tusobole okuweerera. Nzikiriza nti era ogenda tusomesa. Mukama Katonda nge nsabira abo bagamba nti nze neetaaga okutoola naye siina. Nsaba obawe Mukama Katonda waffe osobole obba providinga basic needs zaabwe, abaana baabwe enjala ereme baluma, baleme kubulwa byakulya, baleme kubulwa ssente, baleme kubulwa ngoye za kwambala. Agamba nti nze nandize naye siina mafuta mu mmotoka yange ate ndi wala. Nzikiriza nti okuva olwaleero ogenda atandika omuprovidinga n'amafuta g'emmotoka ye era ogenda musaako ekisa kyo era bigenda kukola byabadde tasuubira bikolebwe. Kyabadde teekedde kimutuukeko Mukama Katonda waffe kubanga oli Ssaabasajja, oli Mukama Katonda waffe. Kusaba weeyongere otubeererawo, obeerereweeyo baganda baffe, mikwano gyaffe obabeererewo ayi kabaka abakabaka kubanga nabo beetaaga okubeererawo. Mukama Katonda nge nsabira ekifo kyaffe eky'eka Mmengo kigwe n'abo abakisaako omukono gwabwe baleme kubulwa ssente, osobole obbawa ssente basobole otubeererawo
basobole okubanga agamba nti ekyo ekizimbe kiteekeddwa okuggwa. Nsabira baganda baffe abali ewabweru obakuume baleme kwatibwa era basobole okudda ku ssomero. Nsabira oyo atodde ssente, atodde peeni, atodde penso, atodde ekitabo, atodde ssente za rurimu eziguze rurimu, atuleetedde engatto, ayambyeko ku muganda baffe abamu okusoma, asasudde school fees. Omuyambe omubeererewo Mukama Katonda waffe ekitenkanika wajje oyiwewo buyiyi Mukama Katonda wange kubanga oli wa kitiibwa osaanidde. Era nze nzikiriza nti era okola owonya. Nsabira abali eyo abalwadde obawonye. Nsabira abali eyo abatali bulungi basobole okuba obulungi. Nsabira ekifo kyaffe Mukama Katonda waffe okikuume. Nsabira baganda bange abali eyo wabweru ababuliddwa ekyokulya okibawe. Nsabira mikwano gyaffe abali eyo ababuliddwa ekyokunywa okibawe. Mu linnya Yesu Mukama waffe nsabe, amiina. Leka bite buli nsigo gy'otoola efuuka obulamu gy'oli, efuuka ekisa, efuuka eddembe ne waggulu wa byonna, efuuka obulamu obweyagaza mu bulamu bwo n'embaana bo. Leka buli nsigo gy'otoola erongoose enjuuyo, etukuze enjuuyo, ne waggulu wa byonna etebule abaana bo akabi n'abantu b'enjuuyo akabi n'abantu bonna b'okuuma. Nze nzikiriza nti yatutonde yatuteeka wano era yategeka engero zaffe paka wano we tuli. W'amaanyi nnyo ekitenkanika era munene nnyo okuzaama. Nsaba Katonda addemu essaala yange omwe ttaamu eno waleme kubaayo mwana n'omu atatula bibuuzo. Ttaamu eyaggwa basatu tebaatula bibuuzo. Basatu. So nsaba ttaamu eno ekireme kuddamu kubaawo. Katonda waffe otuwe school fees n'obusobozi. Mwera.